This is wrong until Natera nkwanirizaako omulungi omwagalwa mpuliriza ku FFJ the news anchor wentyo nkwebazaako gyotusizaako engalo olunaku olwaleero. Yes, wiiki mugitwaza ekitiibwa n'ettendo tubiddize mungo y'omukulu abadde akakalabiza mu ggwanga erya UAE mu kibuga ekya Abu Dhabi abadde amanyiddwa nga Atukunda Deus yagambibwa okuba nti yavudde mu bulamu bw'enseno era nga kigambibwa nti ono olwali okwebaka teyazuukuka mu bed space we yali asula wabula ng'ate famire ye yagenze dda maaso okuba ng'ate ekwasaganya ensonga zino okulaba nti omubiri gw'omugenzi gudda ewaka. Ye omuzannyi w'Ebinigeria Nakinku omukulu abadde amanyiddwa nga Olu Jacobs agambibwa okuba nti naye asizza omuka gwe ogw'enkomerero. Bangi ku mmwe abasinga mu mutegeera era nga tuze tumulaba mu Nigeria ebyenjawulo era nga abadde asinga nnyo okuplayinga role eya kabaka oba taata mu firimu zino. Emyoyo gy'abagenzi giwumule mirembe. So ng'ate wenjogera waliwo ekidyeri ekigambibwa okuba nti kyakoleddwa wano mu ggwanga ly'ettu Uganda era nga bwe kityo kyatuumiddwa erinnya ly'omukulu amanyiddwa nga Oweekitiibwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri era nga kino bagenze mu maaso okuba nga ate bakironkinga olunaku olw'eggulo. Yo mukulu amanyiddwa nga John Bosco Serunkuma kyaddaaki olunaku olwaleero ayimbuddwa okuva wali eri mu kkomera ekitalya era ng'ono abadde amazeeyo emyezi egiwerako ddala 10. Kinajjukira nti omukulu ono yakwatibwa mu biseera by'obululu era nga omukulu ono yagenda maaso okuba ng'ate abikibwako wano ku social media oluvannyuma lw'embeera ye okusajjukira mu kkomera ekitalya. Mu kaddeke kamu bo abakulu okuli omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Mohamed Segirinya nabo we batyo bagenze maaso okuba ng'ate bateekayo okusaba kwabwe mu kkooti enkulu ey'e Masaka nga basaba baddemu babeere nga beeyimirirwa. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Isma Olaxes abangi gwe bakazaako Isma Mujagulo Jjajja Buchuli naye bw'atyo ayimbuddwa ku kakalu ka bukadde 10 obutaliiwo mu nsimbi Nani Cash Bail olunaku olwaleero wabula nga yakateebwa waliwo omukyala afubutuseeyo n'agenda maaso okuba ng'ate abanja Omulangira suuna n'amutegeeza nti ye yagenda maaso okuba ng'ate alagirira poliisi wa omukulu amanyiddwa nga Isma we yali era ng'agamba nti ayagala ensimbi akakadde akamu ke yali yasuubiza oyo yenna aliba agenze maaso okuba ng'ate amuleetera Isma. Abantu abasinga obungi mbaddeeyo nga mwebuuza suuna yataddewo akadde kalamba ku muntu yenna amuleetera Isma. So n'omuntu gwe ndi naye wano ye muwala eyalabye Isma n'amuleeta. Gye bali kunyako Isma wamugyewa? Isma namutanga najjeera kumakya sawa 2 ng'ali ku boda ne muyita n'agamba sebo saba kugira nawe ki omuntu obankube essimu poliisi ejje nakkiriza ati ahesitatinga ne mutwala ku CID kati mbadde nsaba sebo suuna esente zange zibasuubiza akakadde akamu omuntu oyo yenna ajja okuleeta jjajja ekyo mission kwagala kadde kaffe njagala ssente obwavu buno bwe bungi. Suuna ndowooza owulidde akadde kaffe tukaagala. Ebitiibwa by'ossebo badde nsaba mpaka akadde omuntu wonna muleese ntusaba CID owulidde. Oluvannyuma lw'ebyonna okugenda mu maaso y'omukulu eyakazibwako eri abasajja mivule yavuddeyo bw'atyo nga ali ku TV emu emanyiddwa nga Aban TV n'agenda mu maaso okuba nga ategeeza ensi nti ye asigaddeyo ku sayidi y'essi mulala ye mukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom era ng'agamba nti ayagala kumulaba nga atemezaako mabega wa mitayimbwa bw'atyo n'ategeeza nti ali more than ready okuteekamu ensimbi zonna eri oyo anaavayo n'abeera nga amweŋŋanga ng'ayagala kuba nga ate amuteeka mu kkomera ajja kusasula abalooya buli kimu kyonna ekyetaagisa ajja kuba nga akikola.
agamba nti omusajja ono abogeredde amafuukule n'agenda maaso okubanga ate ayonoona amannya gaabwe era bw'atyo n'ayongereza ku nsonga y'aba kayz n'ategeeza nti ye yali yabalaba dda nga tebali ku mulamwa era ng'agamba basaana kuggalirwa babeere nga bayiga oba oliawo yase banaddamu ku sense of understanding n'ategeeza nti n'okubakwata baali balwawo dda bandibadde babakwata dda so nga ate y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Chameleon bw'atyo naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza Omulangira suuna nti afande OS oba afande Omulangira suuna sisobola kubanga ate nnyinnyonnyola ki kyennyini ky'ogenze mu maaso kubanga okola kuba ndaba kigenze wala naye nkusaba onjazikemukko kwabo balooya bo ku mukulu amanyiddwa nga Bajjo yes ate bw'atyo n'amutegeeza nti nze nkusaba ogende mu maaso kubanga ate ota jjajja Wuchuli wamu ne kayz abalala simanyi gwamanye ku nsonga y'emweno yennyini omukyala amanyiddwa nga Nalong Denzira naye bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate awanjagira omukulu amanyiddwa nga Omulangira suuna n'amusaba abeere nga ate ataba kayz n'amutegeeza nti ffe ffenna naddala abayimbi bafe abali mu butaala ba socialites ffenna abasinga obungi tuli ba victims tuvumiddwa tuweebuddwa tutyoboddwa wano ku media naye munange ebintu tulina okuba nga ate tubitwala ize abaana basonyiwe baveeyo era kye tulina okuba nga tukola kwe kubanga munange twekwatako ku mikono twesikaŋŋane emikono tuyambagane okitegeera bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate amusaba abasonyiwe n'amutegeeza nti ffe tulina bannamukisa okubanga essaawa eno tukyassa kubanga guno omwaka tegubadde mwangu eri buli omu agufuniddemu ebizibu akyali omulamu afiiriddwa ababe yes ate nga n'ebizibu byennyini byayiseemu oba byayimiriddemu bye bikyali ebingi bw'atyo n'amutegeeza nti nga tukyassa tugende mu maaso okubanga ate tusonyiwagana abaana abasonyiwe era bw'atyo n'agamba nti kasuubire nti ne be baasibye bafunyeemu ekyokuyiga era banaavaayo banagenda maaso okubanga ate beetondera buli kinoomu gwe bakosezza nga bali ku media bw'atyo omukyalo oyo bw'amutegeezezza ate ye omukyala amanyiddwa nga Nixon omukozi ku NTV kyaddaaki yatuuse okubanga afuna ku buweerero anti omukyala ono gye buvuddeko awo ebifaananyi bye nga ali bute byagenda maaso okubanga ate bibuna social media platforms ez'enjawulo era ng'ebifaananyi bino yavaayo n'ategeeza nti byateebwa ex husband we eyali amutulugunya era nga yabimukubanga ali mu tulo ebifaananyi bye n'abeera nga ate abikozesanga oluvannyuma lw'okuba nti baawukanye n'abeera nga amutiisatiisa nga wagenda okwonoona erinnya lye nga wagenda okumufiiriza omulimu nga wagenda okumulemesa obulamu ne future ye byonna bra omukyalo ono yavaayo ne yeetonda n'ategeeza nti ensonga ze yazitutte dda ku poliisi era n'atusaba tumusonyiwe so n'owamu okubanga tuyimirira wamu naye okulaba nti ensonga zino zigguka wenjogeera poliisi egenda mu maaso okubanga ate eyigga omwami ali emabega w'omusango guno era nga kigambibwa nti webamukwatirako wonna agenda kubanga ate abitebya abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ate ye najjaka waffe ku social media ano mukyala amanyiddwa nga Masolo Queen Bad Black bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate yeewozaako yes ku bifaananyi bye bigenda maaso okubanga ate bisatulatinga ng'alina omukulu amanyiddwa nga Unknown n'atutegeeza nti ekifaananyi kyonna kye mulaba nga ndi ne upcoming amanyiddwa nga Unknown temubaako kyamaanyi kye mwogera omukulu oyo yansasula obukadde bwe Uganda busatu bulambirira okubeera video vixen yes mu video ye era ng'agamba nti oluyimba baali baluyita tonnerabira lwe lumu kweza ennyimba ezaakubwa omwaka guno nga gutandika n'atutegeeza nti n'enviiri zennyini ze nasiba mu luyimba olwo zamalawo akakadde kalambiira so bwe mulaba oluyimba olwo temwogera bingi nnyo bw'atyo ye bwe yagenze mu maaso okubanga ate ye defendinga awo ku kifaananyi ekyo so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Levikson yes yabaddeko awo mu ggwanga eryamalawi ng'agenda maaso okubanga ate apafomingira abantu baayo bano ebyagundi ebyakafi bye basookera ddala okubanga ate bavaako oba lockdown bagenda maaso okubanga ate batambuza obulamu bwabwe wabula nga ono ali mu pafominga yagenze maaso okubanga ate afuna faani eyamutegedde okukamala era nga bw'atyo yabuseewo n'engatto ze nazimuwa mu mutima mulungi ddala
ate y'omukyala amanyiddwa nga Winnie Nwagi muyite Fire Baby bw'ati yavudde n'agenda maaso okubanga ate ayoleka obulumi bw'alina munda ku ngeri abantu gye bagenda maaso okubanga ate bamujajingamu ku nsonga ez'enjawulo. Ono okusingira ddala essira yali simbye ku nsonga ya Maid eyatuukawo ebiseera by'emabega awo, era nga tujjukira bulungi nnyo story eyo eyatuweebwa nti yali akubye Maid olw'ensonga ya botto. N'atutegeeza nti ekisa obuzibu obusinga ku bantu bo basala ogw'akawala nga tebawulidde gwa kalenzi. Yes, bamala gajajinga nsonga ze batamanyi, era bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate abawabula nti nga tonnaba kusalira muntu musango sookanga obeere nga ate ofuna information okuva side zombi. N'ategeeza nti bamaidi abo abasinga obungi mwe temubamanyi, naye bamaidi balina akamanyiro ate era balina empisa embi. Bw'osanga omubi aba mubi ate era bw'osanga omulungi aba mulungi. Si bonna nti babi naye mulimu abo ababi. Naye agamba nti engeri abantu gye bamujajingamu nga tebawuliriza side ye ng'omuntu yamumala amaanyi. N'agamba nti ate yo si ensonga yokka abantu kubasoose okubanga ate bamujajinga. Yes, agamba ebiseera bwe yagira mu music industry abantu baali bamanyi nti abakyala abatini bokka be basobola okubanga ate bafa bakula omuziki ne bakoona dance, era nga ye bw'alinnya ku stage nazina boogera bingi nnyo nga bagamba nti abakyala abanene oboolyawo tebasobola kuzina oba tebanyumira kuzina. Naye ye yagenda maaso okubanga ate akyusa olutambi era azina bangi ne bakola kye, bangi ne banyumirwa. Ate nno y'omukyala amanyiddwa nga Carol Kasita ayolesezza okutya kwalina mu kumukuba ekidaala wamu n'okuba nga ate bamwanjula mu maka gy'azaalwa. Yes, omukyala ono ategeeza n'agamba nti ye obulamu bwe tayagala bintu bya kumwanjula gattako n'okumukuba embaga olw'ensonga nti abasajja bayiwa. Yes, era n'ategeeza nti ayagala omwami we abeere eyo nga tebamumanyi beeyagalira eyo biba byakuggwa biggwere eyo. N'agamba naye nti ogenda n'oleeta omuntu n'omulaga mu bantu n'omutwale wamwe n'akwanjula n'akkuba n'embaga ensi yonna n'etegeera nti oyo ebbawaani wakasita ate oluvannyuma n'amala n'akuyiwa n'akuleka mu bbanga n'oswalaswala. Ye agamba nti ebyo byonna byonna tayagala olw'ensonga nti biruma nnyo, birumira ddala. Yes, era nga relatinga ku relationship gye yalimu mu biseera bya campus agamba nti yayagala nnyo boyfriend ate bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate amulekawo, ekintu ekyamumenya omutima era nga kyamuleetera okulowooza nti obaolyawo abasajja bonna bonna be bamu, era nga y'omu ku abo abagamba nti obufumbo bulabe kola ki manyuka. Songa ate amawulire gaffe ag'olunaku lwaleero tugenda kubanga ate tugafundikira n'omukyala amanyiddwa nga Jamirah kalungi namba. Yes, omukyala ono yageze maaso kubanga ate yeetera wali akayimba ke ku TikTok. Nga womanyi TikTok weekolera bintu byo ng'olimbisirabyo eby'eddembe, era nga akayimba kano ke bagamba nti nze ndi singo sirina, agamba ba ex bange bonna bafa. Ba social media in-laws bangi bagenze maaso kubanga ate bamubuukira ne bamutegeeza nga bwalimba ne bamugamba nti Chris Evans nga gyali mulamu ate ya bokofu. Yes, olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Sharon Namagembe lwe yazaalibwa era nga awezezza egy'obukulu 13. Happy birthday baby girl. So nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Kapalaga. Yes, olunaku olwaleero ge mazaalibwa ge. Munange happy birthday. Ngenda kubanga ate ntumira ku bantu baffe naddala abakeeze ngamba ennyonyi enkeze za wano ate oluvannyuma mbere nga mberekereza. Bano be bamu ku nnyonyi enkeze era nga kuliko omukyala amanyiddwa nga Zarango Pasi Kirabo Blessings, Mr. Twine, Yes, Jami Emme nkulamusizaako, Tuse Christian nkulamusizaako, Senyonga Shabra nkulamusizaako, ate n'omukyala amanyiddwa nga Namazi Brenda nkulamusizaako. Yes, amanyiddwa nga Namuwonge Jazira nkulamusizaako, Kwagala Ani nkulamusizaako, Aine Mbabazi Penelope nkulamusizaako, ate Batenga Ruth nkulamusizaako, Anita Aida na Bossa Jackie nekisache Becky mwena abajekomiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukyala Rina nkulamusizaako, ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Don Rama. Yes, okuva e Japan nawe nkulamusizaako. Omukulu amanyiddwa nga Robert okuva e Kata. Yes, nkulamusizaako webale nnyo mwebalire ddala byonna. Omukyala amanyiddwa nga Martha Jovita from UK nawe nkulamusizaako. Omukulu amanyiddwa nga Hamanza from Jinja nkulamusizaako nnyonyini ddala. Mwena abajekomiddeko. Joero Jose Canada nkulamusizaako.